ekire kyakesezza eggulo kibuyaga eyakunse nga n'obukuba butonyerera ku lubalama lw'ennyanja Kyoga mu tawuni kanso y'e Lwampanga e Nakasongola yalese ekkanisa eno eya St. Stephen's Church of Uganda ey'obusumba bw'e Lwampanga erindiggudwa ku ddimwa. Sawa 3:10 embuyaga we yatandikira netuwulira ng'ekintu kiwuluguma netandika okusitula amabaati nga bwegazaako bwesitula bwezaako awo enkuba nayo nekola ki neyeegatta. Bwekya tugenda okuwulira nga batukubira amasimu nti kanisa ekoze eki egudde. Obusumba bw'e Lwampanga bulimu amakanisa 18 agali wansi waabwo era eno ebadde ekkanisa y'ekitebe ky'obusumba. Abakristaayo mu busumba buno batutegeezezza nti baatandika okuzimba ekkanisa eno mu mwaka gwa 2014 nga kibatwalidde emyaka 10 okugituusa wano webadde eri kyokka kibajja enviiri ku mutwe okugisanga ng'ebibadde ebisenge bifuuse mafunfugu. Netukwata bakyala n'abami netusamba ettaka netukuba bulooka netwesondamu ensimbi netugula seminti n'ebintu ebirala. Netubadde twakagijjako omukono eno wiiki ebadde egenda kubeera yakuna nga tutandise okugisabiramu. Tumaze okugisereka kakati nga tweteekerateekera okugikuba plasita n'okugitungirira. Bagamba omulimu omunene gubadde guwedde nga tebannagijjako ngalo ng'ebadde yakawemmente ensimbi eziri eyo mu bukadde 2. Bawaddeyo ente zaabwe, bawaddeyo embuzi zaabwe, bawaddeyo enkoko zaabwe okulaba ng'ekkanisa eno ebeera nga ezimbibwa. Naye nga twalina enteekateeka kugituusa ku mbeera ennungi nga tugibaliridde miliyoni 600 kubanga kati kibadde kisigadde kuteekamu nzigi kukuba plasita tarazo nga tugibaliridde okubanga eyagatwagala ebeere ya mulembe. Sabbiiti 2 emabega omulabirizi wa Luweero Right Reverend Wilson Kisekka yakyalirako ku kanisa eno era nasaaka abaana emikono abaali bakunukkiriza mu 10. Naye twagenza okuwulira nti ekkanisa eyakateekebwako abaana emikono ate yagudde. Abakristaayo n'abakulembeze b'ekkanisa eno bagamba kati basobeddwa ekane mu kibira nga naawe okusabira tebalina era kati basaba bazira kisa okubadduukirira. N'olwekyo tusaba abantu mwenna abantu ba Katonda tusaba tumuyimirira munaffe okusobola okuzaawo ekkanisa ya Katonda. Twegayirira oba gavumenti oba NGOs ne buli ssekinoomu yenna. Mama Nabbanja naffe tusaba kutudduukirira. Bwe kiba kisoboka pulezidenti w'eggwanga ayina ministry eyamba abantu abagwiriddwako ekizibu nga kino ajja atuyambe.